Yes, Kalama TV abo mbawulidde bali mu ssanyu lyabwe bali very happy nti bagenda owaka sente zaabwe za karantini baziwaddeyo naye baali bazisasula dda. Tewali buzibu, abaali bazisasula dda tewali buzibu kuba mwali temukimanyi nnyo okuva ekiragiro bwe kyayisiddwa ekya president tugenda kulwana okulaba nga ssente za karantini zivaawo. Nze kasi kisobola gwe kata kisobola naye ffenna owamu bwe tukwasaganya owamu tujja kukisobola. Era mbagamba bannaye abantu mwenna nti omuntu yenna bw'oba tonabuukinga nnyonyi ne bakusaba ssente za karantini ennyonyi zijjeesonyiwe. Bwe munaabalaga nti temuwali kulinnya nnyonyi nga eriko essente za karantini tewali ze mugenda kulinnya, nkubuulira bagenda kubiggyawo babeere nga badda ku kiragiro kya president nti omuntu yenna alina kugenda nga tagendagenda mu karantini. So buli muntu yenna atannasasula ssente za karantini tozisasula kuba ekiwandiiko oba ekiragiro kyavudde wa president. Abantu bano batandise okupondooka mbaganye ngenda kubaweerezaako awo Kadaama gwe baaweereza mbujja asasule n'agaana era banaye mweyongere okugaana. Kadaama ono we Oman yatuuka ng'akolagana ne boss we ng'amugamba asasule ya ticket, boss we ng'asasula ya ticket. Abakola ku bintambula ze Oman ne bagaana okubeera nga Kadaama ono boss we asasule ya ticket okuggyako ng'asoose kusasula ssente za karantini. Boss we n'akigaana ekyokusasula karantini. Kadaama ono baamuweereza message, jjukira nti no akati balaba nnyonyi tejjudde ne bamuweereza mbu kale jangu osasule. Ne Kadaama naye n'agaana. Nze ngamba Kadaama yakoze bulungi era mwenna mweyongere okukola ekintu nga Kadaama ono kye yakoze. Ennyonyi zaabwe zibadibirire ezo ezisaba karantini. Bwe zinaabadibirira bagenda kutuuka ekiseera bagambye nti bano abantu bagumye, tulina kubaleetera nnyonyi nga tezisasula karantini nga omukulembeze bwe yagamba. Ffenna tukwataganyize wamu ekya karantini tugenda kukigoba. Gigenda kubeera lufumo mbagambye, lugenda kubeera lufumo nga tugamba nti lwali lumu ng'abantu batukanda ssente za karantini. Niyo olwamala ne bapondooka ate nga batwegayirira bwegayiriza okubeera nga tulinnya ennyonyi zaabwe. Kankwe Kadaama ono w'Oman gwe beegayiridde ajje asasule ng'ate baagaana asasule just ya ticket naye n'agaana. Halo Nyabuli Kadaama TV. Kakati ngamba mukama wange nti bannange nina ssente za karantini nga mugamba nti olaffe ssente za karantini tezikyaliwo osasula ticket n'ogenda direct ewaka. Omusajja ng'awakana nga mugamba bituufu nga mpesimu nga njogera n'omusajja owa tiketi nga munnyonnyola omusajja ng'agaana. Kati nga ngamba kiki ekigenda mu maaso. Omusajja nga mugamba mbu embasi emugambye akuŋŋaanye ssente za tiketi n'eza karantini. Kati bwe twogera ne munnyonnyola n'agaana ndowooza bwe wayogeranga ku ekyo ekintu nga bakugamba tewali kifo. Katwagenda okuddamu okuba essimu ne bagamba mbu ennyonyi yajjudde mbu ekifo ekyange tekiriwo nagaanye osasula ssente za karantini. Kati nga wayiseewo ennaku nno olwaleero lwennyini nga bakubira mukama wange nga bamugamba mbu ekifo weekiri kyokka ng'olina okugenda n'okebera korona kyokka nga mukama wange yabeegayirira nnyo kubanga oba yera yagambye mbu asasule n'essente za karantini ne bagaana mbu tekiriiwo ekifo. Kati naye beewunyiza olwaleero nga bakubira mukama wange esimu nga bamugamba mbu ekifo weekiri. Kati neebuuza bano abasajja bali ku ki? Okitegeera bano abasajja babbi. Nze ne mbigaana ne ngamba kasita ekisawe kigenda kuggulwawo nja kuddayo ekisawe kigudde. Eddoboozi muluwulidde bamwegayirira egyasasule ku nnyonyi ya Oman nga tasasudde wadde karantini naye n'abigaana. Nsaba mwenna mukole ekintu kyekimu. Omuntu yenna bwe babeera baagaana okuteeka ku flight nga tosasudde karantini ne bakubira togendayo. Twagala tubaggyemu kwegamba amampaati ago, kwegamba amawaggali ago gonna. Njagala tubalage nti nno eddoboozi ly'owamu lisobola okukola. Embase tusobola okubeera naffe abantu tulina amaanyi agasobola okubeera nga naffe tubadirectinga ne mukola ebintu bye twagala. Ekyo njagala mubeere nga mukimanyi nti ffe bakama bammwe era ekintu kye tuba tugaanye temusobola kitukaka.
President yavuddeyo n'agamba tewali kusasula ssente za karantini era tewali zisasula. Omuntu yenna bwe bagamba nti nno ennyonyi eno yakusasula abantu abagenda bokka karantini togisasula, ennyonyi egenda kubadibirira. Tukwataganyize wamu nga mwana muwala Kadamu oyo.